mukama yabali kuzangu alhamdulillah ayo mukama yataasa nkyogera nnyo mukama yataasa tuviire ku ntono obudde mulira omulabi data yataddeko amala ayala kumanya olunaku olwo fetfulde bannayino nsonyi twogerako olwaleero omuguba zatono yafuna akabenje abasinga mwakawulirako awo yali ku Masaka Road awo naye faananyi byafuluma ng'emmotoka yonna eweddewo nga bannaye walinaani ne Sala Muggo Aida Muggo tugenda ku show tugenda Masaka eyo nako olwali lwa Sande naku z'omwezi zaali 13 omwezi ogw'omunaana August 2023 lwali lunaku lwa tabbu nako olwo saagala nnyo nakulwogerako naye twali tugenda Masaka eyo nitufunira obuzibu ku kkubo bw'oba ogenda Masaka ng'onootera okutuuka mu Nnyenda welcome waliwo bayita ekyalusowe bwe twafunira obuzibu enjega we yagwira takisi yali ya drone yali etumazeewo yewenyuka buweewo omusajja oba yali agoba ki mukoona na wa boda najja yali atisseeko ensawo y'amanda n'agezaako okuwugula owa boda omu nga yerabidde nti mu mmotoka atissemu abantu kumpi bali over 14 people kati n'agisala of course mmotoka buli lwogisala ng'ebadde ekyamuse oba tokyasobola gizza gyeva obudde bwali bwankuba kolas aseerera ku kaserengeto waliwo nekkoona so it was really tragic it was tragic so ebyabaawo ne bibaawo motoka ne zeetomera bubi nnyo era jjo nina kye nayongedde okutya ne ŋŋamba Katonda alina amaanyi katono nyaawo motoka mukwetomera was it a head on collision ebakubawa realistically it wasn't head to head collision kubanga beba head to head nsubira ziba bwe ziti eno ngeve eno neve kati eri yawuguka bugusi nejja netugwamu mu nnyindo y'emmotoka ye yaffe ndowooza nga dereva watuula naye ku kinyindo kyayawo tizeetebera mbu etebezibwe ziti naye ze kubaawo era ne zeeyingira nnyo so it was a collision but not a head on so ebyo byonna nno bigenda okubaawo nze nga neebase nali mu mmotoka nga neebase Aida yali avuga nga gwe weebase nali mu mmotoka nga neebase nenze mu lugendo lwonna nakoma okulaba nga tuli Kabaale Bugonzi ebyaddako byonna n'ebyo byenkugambye byonna story ngenze nfuna bagikuwa buwi kuba nejjo nabadde ku poliisi eyo nazigyayo emmotoka ebaire emmotoka nagiyeyo kwosaggulu alhamdulillah era bwe nagigenzeeyo nengitunulako nenyongera okutendereza Katonda kituufu Mungu yakuuma ya Rabbi bino byonna ebirala tuba tulimba twepankira bwereere Katonda tetuyinaawo wadde olaba omuntu akabodaboda akamukoona wali naafa naye emmotoka engeri we twagiraba ku social media n'ebifaananyi byonna ebyafuluma si bye bituufu leka naawe ekituufu bw'ogitunulako otya Katonda tiwagirabeko oti physically nagitunuddeko bwe ndina amagulu ne gaggwamu amaanyi n'esooka ne ntulako wansi mbisubi bwe yabadde Katonda w'amaanyi mufuna akabenje ako so batuddusa mu malwaliro Aida bamutwala Mulago e Masaka e Katweri nze ne banzirusa ekitovu awo nali siriiko nga sitegeera sima kigenda mu maaso naye naddamu okutunula okwetegereza nga tuli ku geeti y'ekitovu ku ddwaliro nga bakuyingiza eddwaliro omuntu agamba mungulewo geeti tutudde ku piki waliyo omuntu omulala andika emabega ali wanankobanako bw'ati kati nkulaba mungulewo geeti nkulaba ndaba wetuli mmanyiiwo ffe tuli beemasa kitovu kati baggulawo geeti byokulaba ndaba abantu balinganga mu 250 oba 300 nga bali mu compound y'eddwaliro nga bakoze bwe bati bategeredde nti baali nga bwolaba nkoze bwe bati bwe baali akabonero akalaga obweraliikirivu kati ate nentya nnyo neŋŋamba kiki
kati obwongo bugenda bukomawo intandika okutebereza nti waliwo ekituuseewo naye nga bwomanya embeera bwewesanga mu mbeera nti of course genda okujjukira okuzza okuvuga akatambi kasembudde tugenda Masaka ndaba ndi ekitoofu obwongo ne butandika okugattagatta kati tutuuka tuyingira ngenda okulaba ekyesinga okumala amaanyi ngenda okulaba ndaba abantu buli omu alina kyakola akola ayanguyiriza ekyo nekinkuba katono nnyo ttono nomula embeera ogituuseeko otwasuuse mu ddwaliro abantu nga bakutte ku mitwe obwongo bugenda budde engulu olaba mumakola akyakola papapapa gwe nga mubiri muli oweewulira otya nali sina kyempulira tewaliwo nali sina kyempulira era okwongera okunyumizaako mu momenti eyo ngenda okulaba baleeta akagaali bakateekawo kati ekyammalira ddala amaanyi kwanza genga sina kyempulira ebyaddala nali sina kyensobola kukola nze nga ndi awo ndabulaba embeera kigenda mu maaso ojjukira naakakomawo nkomawo naye nga ndaba buli ekigenda mu maaso buli kyendaba ekiddako buli sitepu gye bateekinga nnyongera okubuuza ebibuuzo kati ngenda okulaba bagera bigibigi bansitula wankusitula bansitula obusituzi manya waliwo obuzibu obuguddewo kati bwe tuyingira bagira bategesaawo ekitanda abanadeko balesegundi kati ngenda okunaba eno yandaba nina omusaayi wano mu ngalo wano mu kiro ekiba tolina kyewawulidde omubiri gonna tolina kyowulira nga ndi okay nga nina omusaayi wano kati nga bwomanyi neyigira bwenenda yeddano nga nina omusaayi era accident yonna eyo nafunamu enjali wano wokka neruma wano ndimuwuzi nakati mweziri kati tutuuka mbuuza abavubuka abaali bandeese ku piki oba baalwawo ebbanga abuuza omuntu gwembadde naye aliwa okulaba beetunuulira kino kyo nekinkuba kakazi baba bakanteekati ku kitanda enda okulaba nga ndaba bajjo ndaba bajjo mulaba ava bwati mukubajja mubuuza mugamba bajjo aida aliwa mwayi mugenda naye oba yajjabuzi nomulaba bulabi nange samanyi abantu bangi nnyo bedinalaba awo kosi gambye tugenda okuyingira ku geeti ngoleda abantu mwe bali mu geeti y'eddwaliro bonga bafudde amawulire nga 3 subhanallah kati ntandika okulaba awo abantu bangi nnyo nga basinga bendaba abamanyi abasinga twakolanga nabo ku leediyo buddu bantu bangi nnyo benalaba kanatera agatidde waliyo omupiira gwa ttiimu ya buddu yayesamba nebuweekula era nali nginze bukyali nsobole okugulaba then ekiro tugende ku sho kwanza ndi nnyo wa mupiira nange nga bajjo mmubuuza aida aliwo ndi okulaba bajjo nga tanziramu bulungi ndaba byaŋŋamba abiyiiya omutima gwange kyanziremu tabanga afudde kyekyandi mugongo kati mba nkyabuuza bajjo tananziramu nokulaba ndaba waliwo omwami bamuyita Yasinika Wesi naye mutegesi era bayo omwami oyo yategesa ekivulu kya saha nga 8 Desemba Hotel Africana kati ngamba Yasini aida aliwa kati Yasini nanziramu mu bwangu nangamba tumututte mu ddwaliro e Mulago kati Yasini ne bwe yali badda nnimbi enali ndi nga ansa agimpadde mangu nga muvumu terimu nagira era waite dakika nga 10 endala nangamba kati ye bamuddusiza agenze nakasero kosi ne manya ngamba kati ye atalabika ali bubi okusinga nze wendiya era nanga Yasini oyo ne bajjo bali waawo Masiko Salongo Masiko ne Suna bali batuuse ne bakola bye samanya ne banfulumyawo enda okweraba nga bantuuza mu ambulance ojja genda mpola mpola ne mukufulumya wane Steve nebyo bibaddewo era kiwaawulidde nedda awo nali ntandise okuwulira owulira ki nga okugulu nga sikuwulira kwa kkono nga sikuwulira by the way up to now tumutereranga kulimu amasannyalaze naye butinitini naye nebaza Katonda nsobola okutambula kuba naliko obudde nga sitambula naye mwajjira nakula I couldn't walk so
bwe bityo biri kati webanfulumizawo bajjo nga bwomanyi wakola ebintu bye baali batetenkanyizza dde nzijawo gye banzijawo wajjukira ekitovu mba tuli waka abantu bagenda kujjulaawo tuba tuli waka abasawo bonna bakujjanjaba bakumanyi mwamanyi newammwe kakati bakama waffe ku CBS baali bakubiddeyo dda amasimu nga babikozeekozeeko dda ssente baweerezaayo kati nga mbutuufu era abasawo b'ekitovu bambi nabo tubeebaza banga baatuwa first aid oyo yali mulungi nnyo nti obulamu bwataasibwa abantu bali abali mu drone ekimu ku kyabatta tebafuna buyambi bw'amangu kyendowooza nti naffe tuleme butabufuna era eno interview era osimanyi bwali gikoze naye so twebaza Mungu kyokyali abantu baffe basitukiramu ne batudduukirira balaba mbebaza buli kadde ku radio Facebook bambi mwenna abatudduukirira sigenda kumenya sekinoomu buli omu ne kyewakola bambi Mukama Katonda akikubalire Mukama Katonda yeebale mwatutaasa ate kati nze oyinza okuba olowoozeza otaasizza nze naye ng'otaasizza abantu bangi kuwandika abantu bangi emabega wange nga okubaawo kwange kuleeta essanyu okuvaawo kwange ne bwe mbeera bubeezi bubi nga wendi naye nga sirinaamu ssente nabo kiba affecting so bambi mwebale nnyo mwataasa abantu bangi nga muyitamu ffe ababiri mwataasa nze ne Aida mwataasa abantu bangi bajo bakujja mboze lwaki tugivaako mboze eyo sijagala nedda mukama wange mboze eyo tugyetaaga mboze eyo yaliko ebyokuyiga bibamu bingi mboze eyo yaliko ebintu bingi kati kisooka tulaze mamwataasibwa abantu yiga omutima gw'okuyamba bantu bangi abajja kubaza tutone tulabanga omuntu afunye akabenyi tubaddamu kubanyamba ate munnane bwe tuba twogera ku kyokukinyaga twebaza Katonda tewaliwo kintu nakimu kye baatubbira tolaba temulimu ekyokuyiga noga tuyige omuntu sogenga tumuyambe n'ekirala era abantu mufu kyokuyamba badda ku busimu ku recordinga kwata bu video kwagala likes ekimu ku bintu waliwo moment yankwatako era omwana yaginyumiza ebiseera ebyo omu ku baana ababiri abantwala ku booda kubanza okunzijjawo ku scene okuntwala ekitovu bantwalira ku booda era bana ebintu byensi bitwemalizaamu kituufu banga nali nalese emmotoka ewaka nga eteriika agamba nga nnamu n'amafuta mwegali teriika agibuuza bibuuzo tebajibanja musolo teri ku kipapula wadde n'emipiira mipya nga weeri ewaka kati nga tugenze neeyo enzirugavu aliyo gimanyi actually emmotoka yali yawano Street Live Avenue ebigo bya black balanyi wano ze tukozesa za black byolaba bino yali ya black nga mpandiikeko byeru Street Live Avenue nga bolabe wali ku gate kati gwe teebereza nga emmotoka bagireka waawo olina ne gye walese waka bakolera ku booda ensisi nyangu bantwala omwana yanyumiza yali atudde emabega kwoyo yanyumiza yankubira essimu ebiseera ebyo naŋŋamba musajja gwe Katonda bannanga akwagala yebale kukuuma bannanga ekiki kati nanyumiza nze wessaali naŋŋamba nanga otwali tukutwala ekitooka mu byonna abantu abo abantwala babiri ku ppiki baali tebamanyiganye weri avuga noono baali tebamanyiganye bajja batyokukwatagana Katonda abantu abantwala mu ddwaliro baali tebamanyiganye nga oyitayinza nagamba munne nti gundi nga muyita bayi enne nti gu twali ne gundi baali tebamanyiganye then ekirala ekyongo jjeeko ekyo kyankwatako nnyo then ekirala omuvubuka nanyumiza ebyaliwo nga bagenda olugendo nga bantwala bakutwala bw'obutuuka mu nnyendo waliwo bayita essomero bayita waliwo essomero yaŋŋamba kati ng'oyambuka ekitovu ng'omaze okuva mu kabuga k'ennyendo waba ayitawa yaŋŋamba oba alina essomero lyaŋŋamba naye nga gomba ku masomero ga mu nnyendo kati nga nze ntegeerawo ng'owe Masaka ngamba twatuuka akapande k'essomero gundi awo kati n'otandika okubanga tokyassa bulungi ne ŋŋamba owa booda ne ŋŋamba yanguwa tutuse musajja waffe mu ddwaliro mpulira takyassa
musajja waffe mbale sawe no interview ko muganda wange kati tugende mpola mpola kyona nge musajja waffe takumanyi singa tumanyi nti muli ba Buganda muli ba mukwano mbaza Tony musajja kinagani watandika mbaza Tony nti you inspire a lot abantu bangi bali eyo have a funny base y'amaanyi era mbaza Tony ne Suna Bay mulina okuba nti mbeera beegendereza nnyo because buli kyemukola ensi ekigoberera bw'okola ekirungi bagendako bakiraba ne bonna mukoze kibi kyonna nga mulina kibi kyemukoze era ensi musajja gambye musajja waffe ekyo ekigambo kitono nnyo wallahi kinene kubanga obudde ngeri y'abantu katono nnyo eri abantu Suna olalayo mbaza Tony wala kati waliwo abantu alinazo bitwa mu ggwanga nga bafa mu ggwanga people celebrate munafuna obuzibu people celebrate ne look at the situation nti gwe ofunye omusajja agamba musajja waffe tumwanguye Allah omwana yangamba ekigambo ekyo kubanga obulamu bwange obudde obwo Katonda fayini yali akozesa abantu abo naye obulamu bwange bwali wakati mu bantu babiri besimanyi yesiza ku baana babiri nga bebalina bati nga nze sibamanyi nga simanyi nakumanya nti be bannina obudde si mugandawo si tobina kwadde akakwati obudde obwo baali basobola omukubira essimu ewaabwe namagamba asobola kujja wano nadduka n'agendako ewaabwe kubaza eddakiika zokka obudde obulamu bwali awo mukadde ako nga byonna bisobola ebiruubirira byonna mbulamu nga bisobola okukomawo bikuma naye ne beerekereza byonna ne banzirusana bambi mwebali basajja mmwe sibamanyi naye alhamdulillah kyemwakola kyabbeeyi nga basasulamu ekisinga obulungi omukubbo weerukaya omulala baweekabaali bugonzo waawo kyalusuera nja kusaba ekintu kimu kyano omudomo tujja kusaba amutaba tubanoonyeeko abantu abo batuweeko naye tubabuuzeeko omuntu aliko eruka yennaku ezirwalinayo show nga 29 10 nengezaako munonya ku ssimu nambula naye I'm going to look out for those people bambi bwakiri mbeereko nabo ne wezibeteeka 10 tubeereko ffenna banyumizeyo naye bongere okunyumiza omwe essimu yenjirina eyali avuga essimu yenjirina bamuyita Makanga Faizo musajja musiraamu Makanga Faizo barakallahu fiiki tukola ekyo naye gwe nze njagala okutegeeza nze eno ensi ogiraba Chameleone yalemba eno duniya etumalira mbwerere kituufu nseeto epansi za bwerere bodaboda bakaali kakaddo bakaali kapya kekataasa obulamu bwebale nnyo ekatuddusa tugenda ng'olese emmotoka ezitemagana mu yali isigadde mukisaaka ate ng'endala weeri awo emmeregeta bwetu naye nga ssaawa tezisobola nga tezina makulu kuba ekisumuluzo kye yali yasigadde ewaka mu kisaaka ate kyali kweyo yali efunye accident nga biri wamu byombi bwebiti ekitegedde kati nga tebirina bisobola kuyambira era abaana abajja oluvannyuma okutaasa ebintu byaffe ababijjamu n'ekyo ekisumuluzo ne bakisimulako ku kiri ekya Alfad ne babiteeka mu kabaaga n'ebintu byaffe byonna ne babireeta e Kampala gamba Katonda yali mu bintu bino nga buli kimu kyali nga buli kimu kyekola kyokka era mu accident eno kirina kintu kimu kyabula byonna byasigala nga mubirina nalina ne peeni 2 ezaali mu kasawo nazisangamu alhamdulillah banega enkola eyo singa bitambulirako omuntu enaafunye obuzibu tetubimakula ola tubikwata bukwasi tebiteekawo muganda wange tukomye obwombo watukombeera nga bajjo bakujja mu ddwaliro bakujja ekitovu ne banteeka mu ambulensi ne baleetera e Kampala of course ye Aida yali yazadde era namusangayo Nakasero batwala Nakasero ne tugenda tutandika okufuna obujjanjabi abantu bangi bajja e Nakasero okutulabako bangi bajja e Nakasero nze saalwayo namala ennaku zaali 3 ne bansiibula nenzira ku muzigo esalaama so asinga mwenna nawe gyojja wakati musaako budde obusinga gye mbumaze eno obulala nga nzijjako wano nembeera wano nenziramu okubanga nkola mpola obulamu ne buddamu mpola nakati tebunnatereera bulungi nga bwe bwali naye kale era kituufu Aida ye ali ati Aida gyali era naye ali mu kuwona okuba nti ye yansingako okukosebwa okusingako kunze naye ng'era naye Katonda ayambye abasawo n'abawa amagezi n'okumanya bamujjanjabye nno bamujjanjabye
obulamu buno obulaba egimu ku byenjize mu mbeera eno obulamu bwa bbeeyi nnyo obulamu bwa kiri kisinga bulamu obulamu bwa bbeeyi kituufu obulamu tebabukubaganyako birowoozo obulamu tebuliiko nti nsaliraako faade bakaabanga nti simanya ngenda mudwaliro bwajanjabi bwa bbeeyi tukabya kajanja anti nze akugamba abadde nakasero ofuna nga abimanya omunyiwooza nga amugaa nti namunywanyi wange yaŋambye abadde nakasero bamujjanjabidde biri bitya oddangamu nonkobira essimu ng'atonnyonnyodde so otuuka nga tolina kyakukola nga biiru zijja buzzi nga biiru zijja buzzi ebino bino bivaako wakuluma olusi nebibawandiikiro tebitegeereka tebisomeka ogenda wali ekigambo toto n'otunuulira figa ng'eriko zizero nga 7 teriya zero nnya zokka iddi ewa nakasero teriyo tolinnyayo obulamu bwa bbeeyi nti otuuka biiru ng'ejja nga tewaliiwo kyanya kya kakati miliyoni banzijiremu akiri miliyoni 3 tebiri kati ate era naawe weesanga in a situation ng'olaba tibikyakulya ng'ofa kintu kimu kuwona kiri nti obulamu bwa bbeeyi nawe tukandukiza nogamba nti oba sente mmeka oba sente mmeka nga olira oyagala kintu kimu kuwona kubanga era ogenda kufa ate ozireke nga gyeziri zitandike kwetemesa abantu kituufu kati otuuka ng'olwana bakukanike otereere bebalaba sagala mboze tugimaleyo olunaku lumu saagala tugimaleyo era njala tugikomyawo nsala tugimaleyo kubanga ekyali mpanvu nnyo naye mu byonna ketugenda omala nako bukyangambere negwawo weewulira otya ebintu kati obirabwa otya wajjamu byakuyiga ki kitoyinza okugamba omuntu yenna ali eyo saa zino atulaba embeera okuva nga ogiyitamu oyinza okuba nti omukuutira bingi ekisooka mu byonna nze ng'omuntu nagezaako okulongoosa omutima gwange nze nasonyiwa buli muntu yali yanyiiza alhamdulillah ng'alina kye yali yankola nekinyiiza nakireka musambu tugamba osonyiwa ne Mungu akusonyiwa omanyi lwaki katonda kyeyatukolera mpulira kyali kisaa kye kituufu era nze nange nsaba wabaye ayinanga waliwo gwe nali nanyiiza nange nsonyiwa nange ndi muntu otadde tutandika nakugambye ndi muntu am just a normal human being like anyone else asobya asanyusa nange nsanyuka ate era nange nyiiga so nsaba bw'olaba nga waliwo ebyali bitagenze bulungi ku muntu yenna tusonyiwe nange nalabanga obudde bwe tumala nga tunyiigira bannaffe total rubbish kituufu obudde obusinga tulina bumala nga tukolera ala kuba bulungi tukolerere kusanyusa abalala oyinza okukola kubasanyusa ne batasanyuka kuba bangi betugezezaako nze nga nze nabangi bengezezaako okusanyusa batasanyuka naye that is none of my business nze sigala nkola kiri kyenkoze nga kituufu ekirala ensi tugiriko obudde butini nnyo obudde bwonna butono nnyo tuli ba candidates ab'okugivaako tusobola okugenda saawa yonna twawukana ne bagamba birala anti munaife olaba tugambe nti abasiraamu tubalumira mwoyo tuli balumira mwoyo Allah agamba omubaka nti gwe omenyeni omubaka oli mufu nabo bonna kubanga nze olunaku olwo nali ku radio ensi yonna nga empuliriza that is why the entire public got shocked nga bawulidde omusajja tubatwakavakuba ne mukama waffe Katikkiro yankubirako ku ssimu naŋŋamba nabaddeko nga nkuwulira wasiibulidde ne byonna bye wayogedde nalina bye nali njogera mumanya waliwo nali nsoma amateeka g'abantu mbu batwalako mu mmotoka amateeka agabafuga ati Katikkiro yakinnakuwulidde ng'osoma amateeka g'abantu so okiraba nti nali ku radio show ng'abantu bonna kwe bali bawuliriza lutemya lwali so ng'ate bawulira nga bikyuseemu so obudde bwe tumala nga tuwalana
budde butumalanga twogera ebijiji tusibye mitaafu budde tumalanga tusibye mitaafu tusobola obbweyambisa okufunamu essanyu ekirala kyenazuula essanyu gwe olina odiyekuriyetingira gwe ng'omuntu babbi ebizibu byereeta byokka ebizibu tewali abireeta naye essanyu teryasobola direeta gwe olina odiyetingira then ekirala abavuga ku kkubo tuteekemu obuvunaanyizibwa tuyige okuvuga empola empola amazima gali nti nze mu ndowooza yange Katonda emu ku nsonga lwaki yatutaasa twali tutambula mpola ndoza n'atulamu n'alaba n'agamba bano tebalina musango n'atalumya nnyo eby'emmotoka okubanga yonoonesa emmotoka bya bulijjo tuzigulanga era kuba neeyo bali tebangabiranga biri nja kukola nja kugizzaawo n'endala bikolwa mulamu olutatta muyima terumala nkonteeze naye ekikulu bwali bulamu kusigala then ekirala nyongera okukubiriza abantu abali ku makubo okwo tubeere beegendereza owa drone oyo yali avuga teyateekamu nnyo bwegendereza na buvunaanyizibwa ng'akola emirimu gye ensonga lwaki yali atujje mu budde naye kyali kisa kya Katonda ne bibanga bwe byali n'atutaasa tusaasira abafamire ye titiye tiyasimatuka ye n'abantu bana bafiirawo awo abalala bangi bagenze bafa along the way nti olwaleero emmotoka ye yatutomera mwasigalamu abantu babiri abalamu emmotoka yali ejjudde kuliko bameka only 2 people are now still existing abalala baafa aye nabo benkugambye bakyali abalala bali mu ddwaliro tebasiga nti balinga ggwe abalala nabo bakyali ku ndiri so tusaasira families ez'abantu abo bambi abaafa kutandikira ku ddereeva mwalimu abakyala abakulu bambi basinga baafa Mukama Katonda asaasire famire zaabwe azigabirire we batali naffe ayongera atukuume kwewaawo omukulu Kamutere ono ajja kubatumuza mu kitu kyaffe ekyokubiri atongera okutuwa abantu abali mu drone eyo baali batya tuwadde katonotono ye munne gwe yali naye byatambula bitya ye ne ku poliisi bigenze bityo kumani motoka yakajja juzi waneeno nagigiye kosaggulwe balinyo kati ebyo nensa ajja kuba zituwa atune ku life ye gyenvuddewe tuddeko ne mu nsonga y'ekinyanyanyanya wali eri katono nnyo wali tugenzeewo